oyaniriza oba munene oba mutono oba mumpi. Abakristo ku kanisa Kote Martyrs Church bazze mu bungi okuyita mu kusaba kwa Sunday ey'okubiri mu mwezi guno ogwokutaano. Okusaba kuno kukulembeddwamu amyuka omusumba w'ekkanisa eno Reverend Frederick Ndiwalana nga n'omutandisi wa Delta TV Oweekitiibwa Dr. Kanuga Salentake akwetabyemu. Olw'okuba ekkanisa eno eri mu keetaago okufuna abakebezi abajja, Reverend Frederick Ndiwalana asinzidde mu kusaba kuno n'asaba Abakristo okukolagana obulungi n'abakebezi abanaabalondeddwa. Abakebezi ng'alondeddwa oyinza okuyingira wano ng'oyambadde mu bukyamu tagenda kukugoba, naye bw'akuwa leesu n'akugamba nti owooluganda weesibeeko kubanga oyingidde mu nnyumba yaani ya Mukama. Olina okuwulira n'okola ki? N'okkiriza. Tulina tendensi ekwatira amasimu mu kanisa najja nakugambako naye owooluganda essimu ye ekola ki? Ewogana. Naye tusaba ogiteeke mu silence. Olina okukola ki? Okuwuliriza. Reverend Frederick Ndiwalana era asaba Abakristo okulekerawo okubuuka amacco bwe baba balina ebalayo mu kkanisa nga batuukirira abo abantu abatuufu. Okubategeeza wabeerawo ensonga ezeetaagisibwa okutuusibwa ewabaweereza ng'omutegeeza ng'ajja ategeeza omukubiriza oba omukubiriza ng'ajja ategeeza omubuulizi n'omubuulizi nga naye alyoka agenda ewaani ew'omusumba. Si kubuuka bubuusi ngeze wa musumba ngeze kumugamba bwenti nedda oli kubuuka waliwo abantu boyina okutegeeza ensonga bazikole ki? Bazituuse balabewo. Ono n'abakebezi tabeerabidde nga abasabye okwewa ekitiibwa wamu n'okukiwa abalala. Oli wa kitiibwa era ng'owa n'abalala ekiki? Ekitiibwa. Okwo kwe tujja okukulabira nti okyali mu Katonda era n'obuweereza bwe yakulondera obutwala mu ki? Mu maaso. Abakebezi temuwulidde abagenda okulondebwa nga tugamba nti abantu bano balina okubanguyizaako emirimu. Not now you must conduct yourself in such a manner that is respectable. Nga kwegamba wewe ekitiibwa naye n'abantu obawe ekiki? Ono era annyonnyodde engeri omukebezi gye yandifaananyeemu. Abeera musajja wa mukazi omu, njagala kugamba nti abeera mukazi wa musajja atya omu. Atatamiira, mwegendereza, mukwata mpola, ayaniriza abagenyi, ayigiriza, atayombera kumuki? Ku mwenge, atakuba naye omuwombeefu, atalwana, ateegomba bintu. Mukama waffe yeebazibwe. Afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna. Omwana n'omwoyo mutukuvu gwe mbasabira abooluganda mwenna abali wano kubakuume kubalabirire kuleme kubavaako emirembe n'emirembe.